Kale ababoda boda bebakunze okukomya omwenge n'obwenzi tujja baddira katusooke Kasese abalimi baayo gye bakaaba olw'ekyeya ekibasukkiridde nga mu budde buno kasooli takyali kasooli era nga n'emmere endala yonna ekalidde ku misiri. Abalimi mu disitulikiti y'e Kasese bano nga balimi ba kasooli bali mu kukabatwa wanga ntulege oluvannyuma lw'ekyeya ekisusse era nga kiviiriddeko kasooli waabwe okwonooneka. Okusinziira ku balimi bagamba nti bateekamu ensimbi eziwerako okusobola okulaba nga basimba kasooli wabula amakungula gandivaamu byoya bya nswa. Ngahenga ehikere eziri kwingana 3 konga haba omusana mwingi ebicoori byona byafa ni hamu hiki 3 ne hamu eshahu ngeshahwina neshandwala shabetu kanyelo ko katwala mwana kuhosi ibakurusia kwa emitwalo 50 ayota taba no mweremu kalitwinga balimi situite yoki. John Kabagambe ono naye nga mulimi agamba nti basooka okusomozebwa okutagambika okw'obusaanyi era nga balina enteekateeka y'okulaba nga mu mwezi ogwokusatu bakungula wabula tekyasoboka olw'okulumbibwa. Misiri gino gyonna jaggwawo akawuka nga bwe kayingira mu yiika bwe katugenda kutuuka ku makya nga yonna teriimu. Omusiri gwonna ne guggwawo ne tungene tukola ki ne tusimba bupya. Wano we basinzidde ne bakubira gavumenti ya kuno omulanga okusobola okulaba ng'evayo mu ngeri ya nkusolidde omwoyo nga nakyombekedde akufumbira embaala okubayambako babeere nga basasula looni kubanga ensimbi ze baakozesa baazijja mu banka ate nga n'enjala n'amuwadde akatebe egenda kubasenga mu kitundu kyabwe. Sente tuzeewola ne mu malooni, sente za malooni. Abamu badduse dda n'okudduka badduse sente za malooni kati tumanyi kyakola. Erondo munalima mwisimusimu esimusimu iyo mwikana hurukesha sente sikeiko mamitwalo 28 betu enange erondo yabekusa eyumunambu kwa mitwalo 47 n'umwe. Bano bagamba nti n'abaana babe babagiye ku masomero olw'okubulwa ebisale by'okusasula ensimbi ez'essomero olw'embeera gye balimu. Boba twasazemu abaana batudde era nina abala batandise ebibuzo olwalenze nino wange era namugambe biveeko era ali wakatudde sina sente kati nze sente nazijja sina wegenda kujja sente twelu malema mututi so tuti kitsibu kyerebula byali abana situti kyereba. Okusinziira nate kwatwala ebyobulimi mu disitulikiti y'e Kasese Julius Lukara avuddeyo n'akinoganya nti ekyeya ekisusse mu disitulikiti y'e Kasese kiviiriddeko nate embeera okubanga ebyonoonekera. We are likely to go into a period of no food at some point. It means some families may go with 1 meal a day at some point, especially in August when it is time for planting. Takomyao agenze maaso nga bugolo nakinoganya nti kasooli agudde ebitundu 30 ku buli 100 naddala mu sizoni eno. This season was poor. We are not going to beyond 30% of the production we expect. So it is very, very poor. That's why as I talk now, a kilo of maize grain is now around 2,000. Beatu Musime Gerald, Salty TV, Omunyo.